Abantu ba Kabaka mu ssaza Buddu batandise dda ebikujjuko ebikulemberamu amatikkira g'omulundi ogwa31 nga bano batandise na kukola bulungi bwansi okwetooloola embuga y'essaza Buddu ng'enteekateeka eno okusinga yeetabiddwamu abaana b'amasomero ssaako abakulembeze ku lukiiko lwa Pokino. Pokino Jude Muleka ategeezezza nti kano kabonero akalaga nti abaana baakukula nga bamanyi obukulu bwa bulungi bwansi ssaako okuyiga okweyonja nga bakyali bato. Okukola bulungi bwansi kabonero kalungi. Ate abaana bano abato bwe basobola okukikola bakula bamanyi nti okweyonja nsonga nkulu. N'olwekyo mbeebaza. Mu ngeri y'emu akinogaanyizza nti bo ng'ab'essaza Buddu batandise dda ebikujjuko by'amatikkira g'empalabwa era bw'atyo n'asaba abakulu b'amasomero okutwala ensonga eno mu maaso nga bayonja amasomero gaabwe. Mwalabye wano nga tutongoza Weerinde insuwarensi, insuwa y'Obwakabaka mwatulabye. Kaakati ne tuzzaako okutongoza omwoleso gwa CBS Pewosa e Buddu. Kaakati tuli mu kuyonja era njagala okubakubiriza mu abaana b'amasomero n'abakulira amasomero nti ebikujjuko by'amatikkira ga Kabaka ag'omwaka guno tubitandike mu ngeri ey'omuggundu ey'okuyonja amasomero gaffe. Pokino era asabye abaana b'amasomero obutakoppa mize omuli okuvuma abantu n'okubaweebuula kubanga kino tekiri mu mpisa z'Abaganda. Omwana bw'aba avuma abantu tasobola kuvaamu mukulembeze muki mulungi. Nsaba bannammwe abo bavuma abantu mubakomeko kuba mwogera olulimi lutya lwe lumu mubage nti okuvuma abantu temuli kalungi. B'abaana b'amasomero agatali gamu ageetabye mu nteekateeka eno batubuulidde obukulu bw'okukola bulungi bwansi naddala mu bitundu byabwe era bakubirizza bannaabwe okukoppa enkola eno. Guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yagutukwasa, tulina okukola n'amaanyi okulaga nti tugusobola ebbanga lyonna. Kwewala ebirwadde ebyo byonna kubanga ne Kabaka yennyini atukubiriza bulijjo okubeera obulamu okusoosowaza ebyobulamu naddala mbavubuka. Mu mbeera y'emu abaami ba Kabaka okuva mu ggombolola Mituba 22 Kitanda mu Bukomansimbi bawaddeyo olumuli olusobe mu kakadde akalamba luyambeko okumaliriza ennyumba Buddukiro. Bano nga bakulembeddwamu Nsubuga Kalawudiyo bagamba nti kibakakatako bo ng'abaami ba Kabaka okumaliriza ennyumba eno esobole okuweesa Obwakabaka ekitiibwa. Embuga yaffe ya Pokino wano erongoosebwa bulungi nnyo ebe ng'etemagana. Era Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza nti ffe tuteekeddwa okubeera nti tulaga ekyokulabirako naffe tukiraze ekyokulabirako. Twebaza ate nga tukyaleeta kuba waliwo abamu abatasobodde kujja emiruka egimu nga twagala Buganda yaffe egende mu maaso. Era tweyama tujja kuweereza Ssaabasajja Kabaka n'amaanyi gaffe gonna. Amatikkira ga Kabaka ag'omulundi guno gaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Denis Ntege ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina ageesigika.